Kale olunaku olwaleero Rema Namakula mukyala Hamza Ssebunya ategese event ye y'ekivulu Melodies of Love wali ku Sheraton Hotel. Naye I want to applaud her olwa success gy'akoze olunaku olwaleero. Wetuddayo emabega mostly I want to talk about omuntu omupya azze ku scene West Records Edward Sendi new group yonna. You have really done a great job from lighting, sound, ekifumu mwategekedde, sitting arrangement. Oh my god, buli kimu I think it has been on point. Yes, okakasizza abantu nti you have been in this business for a while. wadde tovangayo kuteeka big show ngeno gyokozwa don't oteeka ku Georgina, but this time round in the scale of 5 you have a position mu bantu abataano abasinga tebivulunze. You have a position there on the scale of 5. Really mukoze bulungi nnyo. I want to thank ATS really but the stage ennungi. By the way bali wane Spice stage last time era neno stage really it has been marvelous. Ebadde nnungi nnyo agisetinze bulungi, lighting, sound wabadde kabisa bulungi nnyo. Then another thing banafa ba Maestro band, really Maestro, oh my goodness, these guys bategeera ekyokukola. They know how to play their drums. Oh my god, machine zo zonna bazitegeera nti artist bamutegedde nnyo. Rehearsals ze bakoze Rema Namakula buli kibadde bakuba oluyimba lubadde ku point. Bakubidde gundi Aziz, really marvelous. Kibadde kya kabinyuzi. Aziz, he made my day. Wadde shibadde ya Namakula but bamukubidde bulungi nnyo ne Rema amukubidde bulungi. Then bakubidde ba B2C bulungi, bakubidde Juliana bulungi. So banafa Maestro, really you are Maestro, you are the maestros of the generation. Mukubye bulungi ekibimba. Then njagala okubaza ne n'ekifo bateekedde Sheraton Hotel ba waiters, oh my goodness, they were also on point. Badde bategeera ekyokukola. Ne bannayuganda for sure mwebale kuwagira Rema Namakula because you have come in numbers. Sheno ebadde teriimu ba ordinary, yonna ebadde ya VIP. Nti abantu abadde nga ba ordinary babadde mu VIP badde basusa emitwalo 15 150,000. Ale badge zali ku mitwalo 10 naye zaatuuse ne zitandika okukendera scarce nejjawo nezigenda ku mitwalo 150,000 mitwalo 15 ejje Kampala Uganda. Then ate abadde baddakawo tebe badde millions 3 etulako abantu 8. Table zonna baziguze completely ne ziggwawo. Bagagga kwagala nabaguzi ndabyeko Sajja mukulu ono ayina ekivulu ku Serena Ronald Mayinja, Katikkiro wa Buganda. Of course abantu badde bangi nnyo baguze. So really it has been marvelous. Tables zonna baziguze teneemu esigadde 3 millions. Table badde tulaka abantu 8. Ate kubaddeko drinks. Really ne environment wadde tubaddemu open space nga tewali bugumu, akawewo kafuwa, tubadde miti, sound abadde colors. So really the show ebadde nnungi nnyo era njagala okwebaza nnyo abadde behind the organization of this show. Kayemba Solo MP wamu ne West Records omukulu Edisendi Kaddiwa. Really mukoze bulungi nnyo, asante sana. So kambalekereyo ezimu ku clips za sheyo mulabire ddala ekintu nga bwe kitambudde. Mwebale kubanga mutugwa ku Central Media. Naffe tugezaako okolamuko ku live wadde abakulu wadde bagiganye naye nga womanyi tukoze ekyo tusobodde. Until we link up again, musigale banenga mutu following, subscribe to this channel. We have a lot for you. Mutukwagire ng'emwagidde abaala. Until we link up again, ciao ciao.